2021 yayanguira nnyo Mumpembe Generali Yoweri Kaguta tibahabulwa naddala mu kukwata abantu be okubateeka mu kibiina kya National Unity Platform. Wabula 2025 ne 2026 Robert Kyagulanyi Bobi Wine amufuukidde akayinja mu ngatto, tamuwadde yadde omwagaanya okuddira abantu be okuba implantinga oba okubajweteka mu kibiina kya National Unity Platform. Buli Robert Kyagulanyi Bobi Wine gwe yeekengedde okubeera nti akolera akabinja ka NRM amukutte ku nkoona era n'amugoba mu nteekateeka ya NUP. Bwe twogerera abamu ku bo batandikiddewo dda okwewandula mu lwokaano. Nakandi Winfred nga y'omu ku babaka oba abantu abadde baagala okutwala entebe y'obubaka bwa Parliament mu Kampala avudde mu lwokaano. Ng'ebula ennaku nnya NUP etandike okulabika nti egenda mu nkola eya vetting ey'ababaka ba Parliament. N'abalala bangi tukyabalaba nga bavaamu. Nyeko Derrick ye yaggulawo olugendo, abalala nabo tubalabye. Winfred Nakandi yalugoberedde, katulindiira n'abalala bangi okukola enkola y'emu. Bonna nno ng'oggyeko Nyeko Derrick atannaba kubaako kye yayogedde lwaki yabadde alina okuvaayo ate ave mu lwokaano. Nakandi Winfred yagamba nti akakiiko ka vetting aka NUP mbu ebikolwa byennyini nnyini ebikolebwa Omumpembe Generali tibahabulwa omuli corruption, obulyake n'obuli bw'enguzi mbu n'akakiiko ka NUP bye kakola. Kyannaku nnyo nti abantu nga Winfred Nakandi tebaleetangako proof oba information ejjudde eyimiridde. Naye njagala ojjukire nti ennaku 2 emabega omu ku bali kakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform, akakiiko akakola vetting, yavaayo n'agamba nti ayina bwino ng'abantu bangi naddala abaawanduddwa nga mwali mulaba nti be bagwanidde ofuna kaadi bamuwandiikira nga babaako we bamulagirira agenda anone bukadde na bukadde okulaba nti abawa ekifo ekyo. Kankaddemu mu ntegeere. Omu ku bali ku kakiiko k'ebyokulonda aka vetting mu NUP ye yagambye nti abamu ku bantu abali eno aboogera bye boogera nti bammiddwa kaadi ayina bwino nga bamu ku bo bamukubidde, abandi nga bamuwandiikidde ku mikutu emigatta abantu nga baagala abeeko waba miitinga abeeko kyafuna okuva gye bali olwo bayitewo kaweweevu mu kakiiko k'ebyokulonda nga mpaawo abakubye ku mukono. Era yagamba nti abamu ku bo kye kimu ku byabaleetera n'okuwandulwa mu lwokaano olwo. Lwaki bino mbikuleetedde? Katumala ofuna ebigambo bya Nakandi. Nakandi ye bw'ati bw'ayogedde. Topapye okuva mu lwokaano nga tebana kusunsula, topapye okujjayo okusaba ko nga kali tezina bakugabwa. Nedda nabagambye nti system bw'ebeera nkyamu ne bw'ebanga yandibadde ekuganyulwa ebeera nkyamu, kiba kyabulyazaamaanya nnyo gw'okulinda okuganyulwamu egyo emiwaatwa egiri mu system gy'omanyi nti nno nkyamu. System bw'ebeera nga nkyamu twetaaga ne tugikomako ne tuginokolayo ebikyamu byayo ng'obudde bukyali ne bwe twandibadde twandigifunyemu bw'eba nkyamu ebeera nkyamu. So kyabulabe era kiba kyabulyazaamaanyi okugamba nti eno system n'enjandirabyemu emiwaatwa naye kanoonye engeri gye nkozesa emiwaatwa gino ngifunemu. Tuba tuzza ate mu buli obulyake n'obulimba n'obuli bw'enguzi bwe tuvunaanagye n'Omuseveni ne gavumenti ye. Kati ffe abakoowabira ebintu nga twabikoowa mu mutima gwennyini nnyini nga twabikooyera ddala tetuyinza kukkiriza bijja eno nga tubiraba ate ffe tukkiriza okubiganyulwamu. Obubaka bwe tufunye mu katambi k'omukyalo oyo Nakandi bwonna bwetolooledde ku byanfuna era bubanga obulaga nti kaadi eya NUP etundibwa butundibwa. Naye bino byawukanamu ku nkola ebaddewo emabega. 2020 kyayanguwa nga bwe nkugambye nti mwalimu loophole nnyingi nnyo mu kibiina kya National Unity Platform. Mpuliddeko abakulu atali omu oba babiri kababeere bana mu kitebe omwo nga bagamba nti omuntu yenna ng'ayina valid information, omuntu yenna ng'ayina bwino, ng'ayina omuntu yenna gw'alumika kakubeere kakiiko ka byakulonda aka NUP ng'alaga nti nno yali akutte mu kaawaligo n'abaako omutemwa gwonna gw'awaayo okugula kaadi n'etamuweebwa oba n'emuweebwa
information ye yagirete okuyambako headquarter eya National Unity Platform, okuyambako abakulu ku kitebe kya NUP, okwongera okuba tochi mu kakiiko k'ebyokulonda. Kino nno kyongera okulaga how competent, kyongera okulaga obulambulukufu obw'akakiiko k'ebyokulonda nti abo abatayimiriddewo ku kituufu abaali bamanyi nti kaadi yakugula olwokaano bali mu kuluwandukamu. Nkaddemu ntegere bulungi. Nakandi Winfred amawulire gafulumadda nti projekti ya Mpuuga n'anita Anet Among. Era Nakandi Winfred amawulire ne gafuluma nti nno y'omu ku abo be bateekateeka okuleeta mu NUP okutwala ekifo ky'obwa Kampala, ky'obwa MP wa Kampala, nga bagenda kubeera funded by government. Baali bamanyi nti kaadi ya NUP yakugula, era gavumenti yali ekutta obukadde n'obukadde n'ebuteeka mu bamu ku bantu abaali beegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu NUP, nga emanyi nti nga bwe yakola mu 2020 ne mu 2025 bwe kigenda okuba nti kijja kubanguyira nnyo okugulirirayo be bagulirira mu kakiiko k'ebyokulonda, okugulirirayo be bagulirira ku top leadership mu NUP, babeere nga ate bayitawo nga tewali muntu yenna abawangudde yadde okubatawaanya. Naye ku luno NUP bategedde nti enkola yaayo njawulo mukko ku nkola ey'ebibiina ebirala, nti kaadi tegabwa Kyagulanyi nga bwe baali babungeeta n'omugambo ogwo luli bwe baali bajja bagubunya ku internet nti Robert Kyagulanyi Bobi Wine yagaba kaadi, kyenva mulaba nti ate agiwadde gundi. Naye bagenda okulaba nga n'abamu ku bantu be badde balindiira okufuna kaadi tebagifunye. Ekyokulabirako kya Madaada, ekyokulabirako kyekyono omwana flag raiser, mumumanyi bulungi nnyo oyo mwana wanika flag ya NUP, n'ebyokulabirako ebirala eby'abaana abadde bajja batambulira ku gaadi y'omwagala w'abangi Kyagulanyi. Abaana abo bammiddwa kaadi. Naye mumanyi lwaki? Wabaddewo abantu abali more competent, newankubadde nabo bali competent, wabaddewo abantu ababadde bagwanira ekifo ekyo kiraba n'abaana. Kakati baba kujiwa Madaada baligambye nti oyo Madaada babadde bateekwa ogimuwa kubanga iye olwamye Madaada kaadi buli omu ne yeewuunya. Lwaki bino biri bwe biti ate nga abamu leero bali mu kugamba nti byetoololedde ku byanfuna na technical know-how. Madaada olwagimumye nti gwe bagiwadde yagulirira. Baba kujiwa Madaada baligambye nti ate Madaada ye yabadde ateekwa ogifuna kubanga yabadde amanyikiddwa ku kitebe era nga mukwano gwa Kyagulanyi. Kikulaga nti akakiiko k'ebyokulonda kali independent, keetengeredde era nga tekaliko impact oba influence yonna okuva ku top leadership ey'ekibiina kya National Unity Platform. Ono propaganda oba enkola eno ey'omumpembe ebaddewo okuva mabega. Omumpembe Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa addira abantu be n'abateeka ku ludda olumuvuganya. Yakitukola mu 2020 n'atuuka n'okuyiggira Mpuuga akalulu. By the way, kiri mu bendo ly'e Buddu obanga bawe anyway njagga bawanago mu video eno. Mpuuga akyalemeddwa okukola decision entuufu ku watuufu wa waayagala okujjira, kuba ye ntebe y'obwa president yagitidde dda. Obubaka Nabbanja bwe yamuwadde wali ku church e Buddu awo mu bendo eryo bwabadde bumala okulaga nti bakama abo bakugamba tojja ku ntebe eyo, jangu ku kifo kino kuba bakama abe ffenna tubamanyi. Kati ye Mumpembe Tibahaburwa yali amanyi nti opening up a political party kijja kubeera kyangu nnyo era kijja kumwanguyira. Kumbe baali babalabya nfuna. Tubadde n'abantu bangi nnyo ababeera mu opposition nga bakuuma bifo byabwe. Abantu bangi nnyo nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti naye ng'ate tebagivuganya wabula bagikolera gikuumirawo. Nga baliwo kubeera nga baleeta confusion mu mitwe gy'Abannayuganda n'okubalima nti bali ku peji emu ey'olutabaalo lw'okugyawo obwannakyemalira mu ggwanga. Kumbe bo bakuumirawo bifo byabwe mu opposition. Bano bannakandi Winfred type abadduka mu lwokaano even before vetting okuteekawo embeera nti akakiiko k'ebyokulonda tekeetengeredde era tekayimiridde. Obadde togwana kulabira ku bana abaawanduddwa, naawe obadde ogenda n'olekayo ebiwandiiko byo b'ebipapula byo nga bwe wabitwala n'olinda ebyokwanukula mu kakiiko. Watidde interview,
watidde bye bakugenda kwokya mu vetting oba vetting gy'otamanyi bwegenda kutambula. The kind of people who are incompetent mu NUP ku mulundi guno tebagenda kubaamu. Abantu bangi babadde beemulugunya kakiiko kano, but have you done ground check? Muvuddeyo ne mukola background check ku bantu bano abammiddwa kaadi oba mmala googera gafula? Mukimanyi nti nno akakiiko k'ebyokulonda ka National Unity Platform olwaleero kafunye na death threat. Actually akatambyako nkayina ng'omu ku bali kakiiko annyonnyola emirundi abantu gye babakubidde ba operative ba government nga babagamba lwaki mwajjemu gundi ne gundi ne gundi. Mumanyi embeera eriwo yakuwandula abo bonna abakolagana n'omumpembe Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa nga beerimbira mu lutabaalo lw'enkyukakyuka. Kyova olaba Bobi Wine yateeka mpuga mu position bannayuganda we baatira ne baga tamumanyi nti nno eyo timba egenda mumira. Bobi n'agamba nedda kamuteeke wano ku bwaloopu, bw'aba akola emivuyo gye gyonna agikolere mu kifo kino, ngenda okumwanjula eri bannayuganda n'emivuyo gye nga bannayuganda olwedde bakimanyi nti ddala emivuyo abadde agyenyigiramu. Yamutega position nga talina bw'agenda kwewala kukola buli ake buleme tegeerekeka, nga ne bw'anaaba alidde 5 oba 2 oba 4 bannayuganda baali bateekwa obitegeera. In fact yamuteeka mu kifo ekyo ng'ayagala bannayuganda ebeere eye opener gye muli eri n'abo abalala abataali mu bifo bya waggulu, abalage nti nno kyonna kye mukola buli move gye muteekinga ngiraba. Ate n'akabadi ke yakola bammemba ba parliament okubagamba nti ekitebe nti bagenda Mbale for an urgent meeting, wandyekanganga akamu ke kagendo oba ke kali mu kubajja mu lwokaano, ng'abangi baatidde dda nti babaguddemu bambega. Kati mu mbeera eno gye tulimu bannayuganda ewali omukka tewabula muliro, gwani akugamba nti NUP etunda kaadi. Bwebanga NUP etunda kaadi, lwaki nawe tojja n'ogigula n'ogifuna n'ogenda? Lwaki bagiwadde abaavu ne baleka abagagga abaali badde bagitwala? Kyemwagala otugamba nti waliwo neyajjanga gamba yawaayo obukadde bu 20 mu ntandikwa ne babulya, kati mbu baamukubiranga baagala 15 bulala. Ng'otunuulira omuntu agamba obukadde 2 nga tafaanana yadde obukadde obubiri, nga tabufaanana. In fact ng'anoonya na kyakulya mu interview. Kuba omuntu atalina kyoyagala otaddemu oti obukadde 20 ku position nga monthly earning yo egenda kubeera ya $1.5 ku kifo nga monthly payment egenda kubeera ya $1.5 oteekamu oti obukadde 20 ate ng'olina n'okukolera abantu bo. Ebintu ebimu abantu bwe baba babiyogera waneeno ku NUP munange beerabira nti boogera ne generation y'abantu ababuufu, beerabira nti boogera ne generation y'abantu abalengerera ewala. Oyo propaganda yali akola before nga bannayuganda tebannaba kubuuka, naye kati bannayuganda babuufu. Katumala ofuna ebiva mu bakakiiko k'ebyokulonda nga balaga engeri omumpembe Generali Tibahaburwa n'abantu be gye babakubira nga babakangakanga nga babathreateninga okubaako bye babakola. Amasimu from state operatives nga mutukanga muno twajja abantu bamekupe lolo na tubaweereza abantu abapya kamukigwemu nammwe because tubali tubamanyi tumukola nabo baba baluzinze kadi mukakana muno meeting abantu abatuufu. To them they think threatening us kigenda kutuyamba okukigenda kutukakanya okweta abantu abatuufu. No, we are not going to be threatened. Bembadde mbakosa ngo bali payroll za mbakola mizanyo gya mutaweereza bavuddeko abantu abapya bazimba nominating. Naliyagadde nnyo okulaba nti ngenderawo mu mawulire agakwatagana n'ebya International Criminal Court, kubanga leero ye third day nga okuwulirwa kw'ebivunaanibwa koni byanjulwa mu lwatu kwogatta n'okwongera okubyekenneenya. Generali Tibahaburwa gwamutuddemu omupiira. Nina muganda affe aptop era gye bujjakaawo nja kumubawa ku bya International Criminal Court. I gave you my opinion ne mbagamba ekintu kimu nti twongere okuteeka obubaka ku mikutu eja International Criminal Court nga tubagamba nti batawaana kunoonya koni ye mumpembe Generali Tibahaburwa, kubanga ebikolwa bya koni bikyali mu Uganda koni waatali. Kiba kiraga nti koni omutuufu mu ggwanga tagenda nga talifulumanga mwali ono kifaananyi bufaananyi oli kye yateekawo okwagala okwerungiya. Ate twakyogerako wano ne tugamba nti
omumpembe generali Tibahabura engeri gye yajjira mu lutalo, engeri gye yeeyita freedom fighter mbu omukuuma ddembe, aba alina okweteekako obuyeekera ye kennyini ate era alwanagane nabwo nga yabugguddewo. Lwaki? Alina obbakuumira mu mbeera eyo nti ye kagaba mirembe, era emirembe gijja kukoma ku ye. Alina obbakuumira mu mbeera eyo ey'okujja abaana bammwe n'abatta n'abawamba, ateekewo embeera nti nno obutabangufu mu ggwanga we buli kubanga mulimu opposition. Abaana bano kyemuva mulabanga mu ntandikwa bwe yali atandika okwanjula bye yayanjula ng'akwata baganda baffe yabayita abayeekera. Yagamba babeera n'emmundu, yagamba babeera n'ebbomu, yagamba abaana abo bapulaninga okwokya amafuta petrol station n'ebirala. Era mwalaba bamukolera propaganda bafulu figa n'abalala nga bajja boogera ebigambo ebifaanaganako ng'ebyo ku baganda baffe abaali bakwatiddwa. Leero yalabanga ekyo kiganye n'ayiye engeri endala, n'alabanga engeri endala yokka ennyangu ye kutu implantingamu abantu be, akakabadi nako ne kafa. Buli muntu yenna amuyungudde okulwanagana okunafuya Bobi Wine ayonoonye bukadde na bukadde obwa ddoola, ayonoonye bukadde na bukadde obwa ddoola. Not only here, naye akitaddemu ne badelegate, akitaddemu n'abali international, emikutu gy'amawulire Bulaaya nagyo ne giyingira mu kaweefube w'okumulwanirako after giving them a lot of money. Kati bwe tulaba olwaleero nga mwami Tibahabura apapala atagala dda wano na wali akwata bakwata nga nene byabavunaana tewali, kati ate kugwa mu fumbiro yayongedde okweyiwa amanda mu mbugo. Mbukulayije anoonya abo abaali ku parade mu fumbiro, yali mu ddwaliro, teyaliko ku parade ku birthday ya Bobi Wine. Kati bino byonna gwe Munnayuganda bikulaga ki? Naawe atalina kikuvunaanibwa bajja kujja bakuvube bakutwale bakujwetekeko kye bawulira kye baagala. Ye tulabye bameka. Buli muntu yenna ali mu kkomera tekaba kabonero kalaga nti nno alina ekimuvunaanibwa eri abantu abali mu makomera nga tebalina kye baakola, nga baayolebwa buyolebwa ku nguudo ne batwalibwa, oba oliawo ne babateekako ogw'obutemu. Eriyo baganda baffe bangi nnyo bamasheyi baswaba bayitirivu abatwaliddwa mu makomera olw'eddiini yaabwe, naye nga babavunaana kikubeera na kirevu. Ne bamulaba n'ekirevu kyamwamba ne bamukwata ne bamuggalira mu kkomera, oyo ne bamuteekako ogw'obutujju. Naye nga bo bennyini ye ADF, ettemu lyonna erikolebwa mu ggwanga abalikola baba bamanyi, naye tebakeera nko ku makya ne bagamba nti bakutta omutemu gundi owaabwe ku bantu baabwe abakolera bimishoni byabwe. Tebakeera nko ne bakwata omuntu ne bamutwala mu makomera naye baggalirayo abaana be batalina na kye bavunaana, nga tebalina na kintu kyonna kye bababanja yadde ekikolobero kye beenyigiddemu. Kati nno nga tetunaba kugenda wala, njagala kutwalako mu bbendobendo ly'e Buddu. Tulabe ebiri mu bbendobendo ly'e Buddu. Owekitiibwa Mpuuga ne banne, omanyi bwe twamugambanga kedda batugamba nga okugamba kw'ekitiibwa Mpuuga obanga vodde obwakabaka bwa Buganda, ne tugamba Mpuuga nno tabanga yaweebwa obwakatikkiro mu butanwa. Nga bw'oyogera ku Mpuuga bakugamba Catholic Church egenda kukyawe, egenda kunyigira, ne tugamba Mpuuga tabanga mu paatiri. Tetugamba ate kakati bw'abanga tali mu bapaatiri nga n'eddiini yennyini gy'alimu ey'Obukatuliki yagivvoola dde okuva oluvannyuma lwe yafuna mu kyalo owookubiri, ate nga wampeta. Kakati atali mu paatiri oba atalina kakwate ku bwakabaka bwa Buganda, lwaki bwe tumwogerako ebikonga ebyo bibiri bivaayo mbunno ne byogera mbu tuba tuvodde nnyo? Kyagenda otegerekeko oluvannyuma nti yali yeerimbikirayo nga nayo tebamwagala. Kyategerekeka naye yeerimbikirayo baali tebamwagala. Ebikolobero bye baavunaananga Bobi Wine, ate olwaleero kyategerekeka lwatu nti baba byenyigiramu. Oli najja neyeewa ekitiibwa ky'obusumba mu musumba Bwanika. Kumbe emmandwa ya Bwanika ye kennyini eyolekera okumwanika. Emmandwa ya Bwanika yayanika Bwanika, Bwanika n'ayanika Mpuuga. Mpuuga bw'amala okwanikibwa emmandwa ya Bwanika, emmandwa ya Bwanika era y'emu yeyavaayo ne baanika nti nno bakoleyo Mumpembe Tibahabura. Kati ntoni omwagala mbagambe mbunno ki? Kati muntu niyo mbunno ki? Ebyo byonna bye muli mu kulaba leero. Bano bannakandi Winfred nga bakanyuga ttawulo nga tebanagenda na mu vetting, biina kubalaga nti
government y'omumpembe generali Tibahaburwa buli move yayo tuli ahead of them. Buli kyeba planning bagendo ki planning nga ffe twakirowoozaako dda ntugana bwe batuyita wano bwe batetenkanya ne bayita wano kyenva nabagambye nti bano be bakwata ne baggalira mu makomera temutya time yaabwe egenda kutuuka babeere free. Obudde bwe tumala nga tutayipinga free gundi kigambo kati bakimanyira nakugambye omwana ewaka ente bwoba wakagireeta oba embwa abagitya naye bwe wangaala ng'agirabako buli lunaku buli ku makyalo ava mu buliri ng'alaba ku mbwa eyo oba ente eyo atandika okgenda ng'agimanyira ati n'omumpembe generali Tibahaburwa ekigambo free gundi tekikyamukanga. Naffe tulina omufunira eddagala eppya lye nabawadde. Eddagala eppya lye nabawadde lye liriwa lyakwanika abo abenyigidde mu bikolobero ebyo tuba profiling kuva ku muto mpaka ku mukadde mu famire yaabwe ate tubatimbe buli wamu. In fact n'ekira kye tulina okukola nga ogyeko kubateeka ku mikutu emigatta bantu tubakubemu ebipande nga biriko ebigambo ono ye mutemu ono yawamba abaana baffe n'amannya ge tuteekewo n'ebifaananyi by'abaana byabwe ku mabbali nabyo ebifaananyi by'abaana baabwe bibeerewo ebya maama waabwe ebya kitaawe bibeerewo awo ne baganda be nti ono yawamba abantu baffe. Tulabe kala aba famire yaabwe batabagambeko ku bikolwa byabwe anti banoonya pride mu kuwamba abanoonya mayinja kulaga nti bakitalo kati ffe obw'ekitalo katububawe mu bwangu obw'ekitalo katubawo obw'ekitalo mu bwangu obw'ekitalo mukole amannya mu ngeri ennyangu kuba munoonya mannya munoonya rank munoonya kulabika nti eggwanga libajjukira kati katubajjukire nga tubakubamu ebipande tubatimbe buli wamu nti ono ye mutemu lukulwe ono ye yawamba Edi Mutwe ono ye yawamba Kireo Kivumbi ono ye yawamba Mufumbiro ono ye yawamba Baby Giant ono ye yawamba Bobby Yanga ono ye yawamba Machete awe eggwanga lyonna libatende nti abatemu baffe baabo nga buli gye muyita mu ggwanga okulyetooloola mu butale gye mugenda ogula emmere ng'ebipande byammwe gye biri n'eby'abaana bammwe tulabe oba ddala munaakinyumirwa. Tujja bagoba mu Uganda nga temutegedde ako kabadi omuntu omutimba buli wamu nga buli watambulira yeerabawo naye ng'ebigambo ebimwogerwako byebyo byennyini ebikolwa bye byabadde akola nga tayagala bamutegeere. Kati buli omu bw'abitegeera aba talina gy'agenda kuddukira yonna gy'anaagenda ng'okwedifendinga bannange bampaayira ng'obutambi buvaayo kubanga ebifaananyi bibaako naddiro wali owamba nani gwe wali owamba tubaanike. Nyongera okubakunga okutegatako nga tetunagenda wala mu nteekateeka ey'okubikka Uganda ne manvuuli ita ku namba gy'olabaawo ku mukono ogwa ddyo londa kemu yonna ekwanguyira eya waggulu oba ey'ekyemmanga buli namba eri ku mikutu emigatta abantu ojja kuba onfuna particularly ku WhatsApp buli namba kweri ojja kuba onfuna era tujja kuba tuwaya abanfunye ne twogera mumanye enkola yange wano ku mukutu. N'olwekyo njagala okubagamba nti enteekateeka eyo buli manvuuli ya mitwalo 2 egya Uganda twegatteko mu lugendo olwo tubike Uganda ne manvuuli kabonero kaffe tetulina bwe tugenda kepena kubanga kyekiraga kye tuli mu mbeera eyo nga tetulina kye tugenda kulaga kirala okugjako manvuuli tulina n'abantu already abalina ebibiina ebifaananyi erinnya eryaffe erya NUP kati bw'otuuka ku ballot tononya NUP wabula noonya manvuuli gwe buli wolaba manvuuli tiikinga wanga baguddeyo bibiina bingi ebifaanaganya erinnya n'erya NUP kati gwe kyoba okola noonya manvuuli wolaba manvuuli tugiriko ffekka bannankyukakyuka bw'ogiraba woba otiikinga tuleme kulandaga nnyo kamba twale mu katambi kana ate nkomewo tuyiteko mu International Criminal Court nate era nga bulijjo ebitera okubeera koni yafuukidde Tibahaburwa koni ate koni yaliyo koni teyaliyo koni ye Tibahaburwa yagala yeke nnyini yeyeekere afuna obuyambi okuva e Bulaaya naye obuyambi tebumufuukidde obuyambi ku nkomerero ya byonna. Njagala gwo meditate ngoga naye bana abantu bakomyawo batyo omusango gwali gwe ogwa 2 ne bagukomyawo mu 225 wakayita emyaka emeka ogwa 2 ne bagukomyawo mu 225 in fact ne baguwulira nga ne koni taliwo ono Tibahaburwa gwe batagetinga kuba already yabakubadde omugongo mumulinde gye binaggwera munambuulira mujawulira omuntu wano ng'akaaba nga gakaba gakomba nga yeevuma ekyamutwaza koni mu International Criminal Court katuddiŋŋane. Waliwo erikazi kkulu liri awo Masaka oba baliyita simanyi nakato mukazi oyo muwemuzi nnyo kyokka ali mu nkambi y'ow'ekitiibwa omuteeketeeke
naye muwemuzi nnyo bamuyita Nakata ayambala ne gomesi ya Buganda naye siganye yadde abalongo abasinga balowooza nti bokuwemula ndowooza tteeka gye bali kubanga nabo babawemula naye ekisinga okunnuma nti ali mu nkambi y'ow'ekitiibwa omuteeketeeke ate ng'ataddeko gomesi ya Buganda avuma nnyo Kyagulanyi njagala kukujjukiza n'Abannayuganda abatuwuliriza nti Kyagulanyi wa myaka 4 mu byobufuzi bya Uganda omukazi oyo olw'obutaswala yagambye nti Kyagulanyi yayonoona opposition yaffe yasanga abasajja bavuganya Museveni n'aleeta ebifu bye njagala kutegeeza Bannayuganda n'abalina endowooza bwetyo nti muddeeyo ewaka mwebake Kyabugazi mutunulire amabaati mugabale oluvannyuma mutegeere nti obukyanga lubanga lwa Mindi opposition gye nalinda byeko Museveni emuteeka ku bunkenke ziri opposition 2 eya Dr. Kizza Besigye yakajja kubanga mukimanyi bamusiba addukidde mu gomesi bakutte bamugumya babasibye bamumye beyiro bakoze biki ebyo byonna Besigye yavuganyako Museveni serious note emyaka nga 10 Besigye nyinza obutamunenya nti oba yaseerera oba yanafuwa Bannayuganda bakumalamu amaanyi bamulabanga nga firimu ey'okuzanya ngera bamuyita firimu star nga bo bali ku bizimbe waggulu kyokka n'ebibiina by'obufuzi byasangawo nga DP Jema CP n'ebirala byali bimanyi kukuumira Museveni mu buyinza era nga bagunjawo n'akabiina kaabwe ak'oboogezi bakasiiriza ntamu bomala okusasula ne bajja ne bakubira ekikopo n'owangula Keni Lukyamuzi ye bwe bakubanga butiya gasi ngaddukira mu mayuuni abo Masaya Simpuuga bo baali babeeraawo nga babayita b'emmengo bateeketeeke waliwo n'abalala bali mu Nuupu naye olwokuba bakyali ku mulamwa sijja kuboogerako kyokka banaava ku mulamwa kakati gwe tuliko nja kuboogerako naye baali bagunja akabiina kaabwe nga kalimu Balukwago neewuunya nti abasajja abo Abaganda n'abakazi basibye Museveni wano naye nga Buganda tulina kye tumufunyeemu okuggyako okutulugunya kabaka okimanyi nti Abedi Bwanika CBS yamuwa platform emyaka kumpi 3 ng'akeerera ku Besigye n'amunywerako kyayi n'amulirako ekyemisana n'amunywerako evening tea n'amulirako ne sapa naye nga bo tebakyaza Besigye n'akuba Besigye nga CBS yemuwa platform nga bwekikola kati ku Kyagulanyi befuula abaleeta baagala Joyce baagala ow'emityana ne bamuleeta ku CBS nga bagamba nti yeye wa Nuupu ninga tasobola kuyiwawo mubiri ku lwa Nuupu ne baleeta ba Bedi Bwanika ne baleeta ba Msimu Junganda ne baleeta ba Lukwago ne baleeta ba Kibirige ne baleeta bonna nga bayeekera Nuupu kubanga bakimanyi bulungi nti kati essaawa zino yeeriwo erwanyisa Museveni kubanga Besigye bamukuba ne bamusaanyaawo ne neebuuza basajja mmwe kiki ani gwe mukolera kiki kye mufunamu abaana ba Buganda baliridde wabasibwa bali makomera bavunda mwakuba Besigye ne mumusaanyaawo abateeketeeke mwe bampuuga Babedi Bwanika Abedi yakuba Besigye n'amusaanyaawo n'akalango ne kabula kati baatandika Kyagulanyi Bedi Bwanika Mpuuga waliwo ono simanyi Mabike Mubega Mukaaku kati ne Sebagala kyemanya abeegaseeko neewuunya nti mu abaana ba Buganda fe abatulugunyizibwa mu Buganda kubanga gavumenti ya Museveni eri ku Buganda mwe mukuba omwana wa Buganda naye nga mukimanyi bulungi nti bukyanga lubanga lwa Mindi DP gye mubeddemu tevuganyangako Museveni eva mubadde muguluminga nga abantu bamwe nga mumugamba gwe tonnatuuka kubeera kansala LC3 beera kuba chairman LC1 gwe kati mugoba nsonga otuuse genda obeere LC3 kansala gwe tonnabeera mmwe musalawo ani gwe musimbawo mmwe musalawo ani gwe mulagala mmwe musalawo buli kimu neewuunya era mbeewuunyiza ddala naye ne ŋŋamba nti wallahi billahi tallahi olunaku lujja kukya mmwe temuyina ntegeka ya Mungu temuyina ntegeka ya Katonda akyabawadde ekisa mulidde mu musaayi gw'abantu mutambulidde ku mirambo gy'abantu ne mugaggawala ne mufuna bye mulina ziddata mayini n'ebirala naye wallahi mugulumiza obubiina obuvuma Kyagulanyi naye mbakakasa olunaku lujja kukya lumu lujja kukya ng'olunaku olulala lwonna Bannayuganda babategeere
bababuuke babagobe ne ku nnyimba ezaabwe nga tebabakkiriza kawabe ku mbaga. Obwo obukooti bwamwe bwe muleeta bannayuganda be muliiriddeko buli kimu ne mukola amasomero ne mujja ne mugaba seera ne mubateekamu nga babbeeyi ne mukola amalwaliro nga mugaba seera tebasobola gagendamu naye nga ssente zaabwe kwe muddukira kwe mufunira nga Museveni yazibawa. Wallaahi olunaku lujja kuca ng'olunaku olulala, naye wallaahi bannayuganda bajja kuba babategedde, bajja kubabuuka babagobe emisinde babagabane bufi. Mbabuulira bannayuganda, tambuza vidiyo eno olunaku lujja kuca abantu babategeere nti ye mwogera bulijjo mukuumirawo Museveni. Nze mbabuulidde. Kale nno bye biva mu bendobendo ly'e Buddu. Abagamba nga batugamba Buddu yaabwe, Buddu bwe bagiina mu ttaano era be bakabaka ab'e Buddu, naye munnange ne bateekateeka emikolo e Buddu gagamba nti ewatali bo Kyagulanyi talinayo maanyi. N'abaali bagamba nti Kyagulanyi akoma mu Buganda wokkola babawanika. Batambuddeko ne bakiwulira. Oweekitiibwa yali amanyi nti bw'anaatambulanga nga bamutumye ku mirimu gya Nuupu n'afuna obululu nga bumukubibwa, bw'anajja yekka era bujja mukubibwa. Akirabyeko. Era bwe yakirabako n'atya n'entebe enkulu ey'eggwanga naga ntayi ndabika nali neepanka nali neewanika. Kamala okukakkana mmala okuttamu ku bigere mbale bulungi ndabe ddala watuufu wawengwa. Gwe bakutenda okuyibya tolemera mu ddiiro. Gwe baali bakutenda nti nno oli wa kitiibwa. Ekitiibwa kyo kyali tekikola ku ggwanga lyonna. Ebintu bino birimu ne feva, birimu omukono gwa Katonda. Kati buli gyagenda omubbi wuuyo nawadde ngenda wali ewaffe nga mperekerako kitange omute yafudde. Nalabye ng'ebipande bya Mpuuga Mayirida babitimbuludde mu Buddu. Nabirabye nga Mayirida bamugjeeyo ku roundabout awe ngodda ku lw'Embarara. Munjulire bannange mu Nnyendo. Ku roundabout eyo yennyini ku Kawero Kaamu waaliwo ogupande gwa Mpuuga nga gunene guti. Naye naadde envuga ngende ye Bukoma Nsimbi, ngenda kugenda wali eri okukkirira okudda ali ku lw'Evviira. Ngenda okulaba nga ate ekipande tekiriiwo ne ŋŋamba Mayirida ate yabadde ki mu kitundu kye. Naye Mayirida mwamwegaanya abantu b'e Buddu. Demmanya nti kati olukalabaayi naye kennyini yeetidde kuba tamanyi kyaddako kuleeta. Yali amanyi nti byangu ogenda kuva gy'ovudde tugenda owulira ate alaajana ate kakati funding ate kakati twali twagala okuba meeting ate ne bigaana. Anyway, ffe tetulina budde bw'ebyo. Naye kyenjagala munnayuganda omanye ba traitor bangi, but at the end of the day tewali traitor yali awangudde bantu ng'enkola ya democratic leadership eyingiddewo. Ebiri mu Nepal mubitegedde mu video gye ntandikiddeko. Mubitegedde bulungi era ne mubiwulira. Bo tebaagadde kulinda bya International Criminal Court. Ffe tulina omuwaatwa ogutali gumu oba ebiri. Tulina international community tunuulidde, tulina kooti, tulina bannayuganda wano abanyiiva abakaawu abagamba ekimala nga bali fed up olw'enkola ya gavumenti eno. Tulinayo bali abagaliddwa mu makomera. Naye muli baddawa? Mwabali mu gavumenti y'NRM. Muliddawo bannayuganda abo abanyiivu. Naddala mwabenyigira mu bikolobero. Ekinnyumira ennyo nti n'ab'NRM ba victim. Kakati owagira otya gavumenti nga gavumenti yennyini gy'owagira naawe kennyini ekuteeka ku nninga. Ogiwagira otya ddala gwe mukulaba okuku. N'olwekyo njagala ayita mbimpimpumbewumbe programu eno wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Noonyeko ku namba yo eri awo gwe naye n'embeera muyite etali nnungi. Akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Njagala kubatwala mu katambi kano tuleme genda wala. Tumala okuwulira ye muganda waffe byayogera ku mbeera eri mu International Criminal Court. Leero bali mu kubikka mawulire ago era baagala bave mu mawulire. Mwalabye n'omumpembe akabadi tebamuteeka annanga oba ani yaddidde omumpembe ate naamukuba gundi. Ne mukuba omumpembe Kopagaalo. Generaali ne yekuba Kopagaalo n'ajja mu bantu. Ye kennyini amanyi okwecreatingako diversion nga buli diversion gy'abawadde egaanye. Alaba ogwa International Criminal Court gumulina mu 5. Temulinnyamu buleeki nkiddamu. Temulinnyamu buleeki bannayuganda mu kulaga nti kuni ye Museveni. I repeat, temulinnyamu buleeki. In fact, n'olutuula leero kyemmanyi lunaatera okuggwa olwa International Criminal Court kubebadde live. Naye ne bwe luba luwedde tugende mu comment ku mikutu gyabwe tubagambe tebanoonya konikoni ye tibahabulwa.
awo mujja kuwulira ekinaava mu yebiraka. Era bannayuganda mbagumya buli lunaku nti byonna byonna bye tukola tewali kifudde ttogge. Abalumbye ebitebe by'e Bulaaya tewali maanyi gammwe nti no gafudde ttogge. No, tebabalimba. Amaanyi gammwe galina impact nene nnyo gye gataddewo n'okutuuka abantu bano okugamba nti ogwa Koni kabaguwulire nga bategedde nti no Koni teyaliiyo. Koni gwe bavunaana mulala ne Koni omutuufu yoona ali wano. Kati gwale atugoberera ng'obadde okyabiyita by'amannyo weno ng'ogamba nti nno kyate ki kimanye bumanya nti wano we tuli we watuufu. Ate wano we tulina okugirayo amaanyi gonna n'ag'omu buto okulaba nti eggwanga lyaffe tulinunula. Katugende mu katambi kano ke tuba tufundikira nako Robert Kyagulanyi Bobi Wine kyakola omumpembeti bahabulwa amukuba home and away. Bobi Wine akuba Museveni home and away. Era leero ndi bantu abagumu tebakulima nti nina ne kyentidde. Era mbantu abatidde abeeraliikiridde mbw ate bawamba abantu bakwata abantu. Nange mmanyi nti one day ngenda kuba victim. I know that. Tiwali muntu ali exceptional ku impunity eri mu ggwanga Uganda. Ne bw'obeera Bulaaya ng'olina abantu be Uganda. Toli wanjawulo ku impunity. Bujjakera ku makya ng'oli ku mirimu gye Bulaaya bakubire bagambe mutabani wagudde kabenje. Ejo mivuyo gya gavumenti butakola nguudo. Ojja kubeera Bulaaya ng'oli awo bakubire bagambe nti mutabani wo bamukutte nti ate bamukwatiddewa. Nti balina abavubuka be bayoddawo mu Kampala nga bali awo batambula. Nga mutabani wo badde omutaddemu na buli capital wa buli kika. Era nga tomumanyi mu kubeera nti huligani. Ne bajja muyolera mu bahuligani mbu bamutwale bamuggalire kutandika opapala. Gwali Uganda n'ali Bulaaya impunity eri Uganda koba ng'ogirina kakakwata ekukwatako yagalagaana. Ekyo tukyogera frankly nga tetwekewekeredde. Kale kaneme kwetoloola nnyo kubamalira kadata katugende mu video eno eya International Criminal Court Muganda waffe laptop gye tuba tufundikira nayo Lugaba bampeere byonna bye muyoya mu bulamu. Ekintu kimu kye njagala munnyambeko kwongera kutwegattako mu umbrella campaign erinnyeemuko ku kyawakati. I don't know why oba lwaddire gye twafunamuko wano naye nga nkimanyi nti buli kimu kigenda kuta. Ebyenfuna bye bitatambulira bulungi omukama bateeremu obwangu. Twakatandika ogw'omwenda twakagutandika era nkiwa buli kimu kijja tambulanga bwe mukibala baana ba maama bamaama bakojja bataata mwenna abali Uganda n'abali Bunaayira. Antonio Lyanga abankumire katufundikire bwe tuti. Story time oyo laptop boss in Iraq. Kindeseze ekifaananyi kino njagala mumanye nti eno story gye mbanyumiza si Wakayimana wangu nti akasina kalimu. N'ekirala saa mumanyire mbu laptop ng'oyiribye n'enseeno giribye n'enseeno gwe toyiribye naye toli Saudi toli UAE. So ekindeseza story eno njagala tufunemu ekyokuyiga. Olw'ensonga nalabye ku nsonga ya Koni nga waliwo abagezaako okudemoralizing oba okudemotivatinga abaana b'enkyukakyuka. Munaemwe abaana b'enkyukakyuka simanyi biki bino mukoera bwerere abazungu bankwe nenda bana abakola analysis wa P2B nti bino abazungu bankwe simanyi Museveni nga balina bye banyumyanyumya nga kiki bagezaako kusiigira nti abazungu bankwe naye abazungu si bankwe. Naye kibafuula abenkwe abantu ba mistakening enkwe ne professionalism. Kati kankusimbire story Iraq then tulirating ene kweyo situation munange wuyo ngandi Iraq okubeera Iraq twalina amateeka agatutwala mu mateeka agatutwala mugamu kugo twalina etteeka lya sexual harassment ng'omukazi tetukkiriza kukola bintu bya something fungula kati oba tokkirizibwa bikola kitegeeza abakazi olina obbeesamba. So there was this young man ng'agenda abeera ne mukwano gw'Omumerika nga babeera close. Mu kubeera close ng'omukazi amutumiza ebintu amutumiza biki ayina gadgeti ziri ez'amalayo ng'azimutumiza ne bazimuleetera nga ffe tutunula butunuzi bwa kimala ng'agenda mu PX wayingirangayo Bamerika bali abalina ZDOD badge nga ffe bakacere bu badge bwaffe tebuyingirayo naye ng'omukulu kasita abeera naye ye munnanga ayingira ne bamugirayo byayagala ng'omukazi n'okusasula yasasula nga tasasula yadde ne ssente. Kakati time etuuka nga tubeera awo abaana abagendanga mu kanisita yemu yali ng'asula nga basanga omukazi ali mu kaleega kokka n'akapale ali ku laptop ayina byanyiga abaana ne bamanyira ddala nti omwana bannange ali ku mmyu Faransa yeeyagala bweyagazi navaamula tugamba bannange musajja ng'oli ku kituufu
gwe nga Iraq ekugondedde buli kaseera obeera ku nnyingo 102 bba ng'otiga omuyaye nga yatuvimba omukazi kamukime ku posti amukima ku posti ne bajja ne batambula babeera bonna nga bumanya abazungu balabika bulungi nga bambala obuteekerebulera amagulu gonna nga bugaba naye ne omwana ono bannange mmwe ewammwe nga babasabira nnyo edduwa kati akaseera katuuka nooza omuvubuka alaba nti yeetaaga okukola ku return on investments omukazi amuyiriddewo nnyo omubiri yeetaaga abeeko byamuddizaayo omwana mulenzi ng'agenda kwasaba roodi ng'atandika mpaako tolizaala akalema omukazi yeekyanga omuzungu. How could you do something like this? I was taking you as a brother. You've been a good person and I've been a nice person to you. How could you? This is being unprofessional. Mukama katondo akakazi nga tegakukuma akakazi kagukuma nolowooza nno nti bigweraawo akazi ne kagenda ne kamulopa mu meyasero abaali Iraq be bategeera kitegeeza okugenda okulopa mu meyasero ku musango gwa sexual harassment ogwo oba ku nnyonyi helikopita zikukimirawo paka Baghdad. Hey munange omuvubuka nga bamuteeka ku nnyonyi fe abaali balaba n'omukwano gwe baalina twaga nti abakazi nga bankwe at least omuvubuka yandibadde amukola ki amwekyangirako bwekyangizi ne bataddamu kulagana naye n'amuleka n'asigaza omulimu ngezaako kulaga ki. That is how professional abazungu bwe bali taddaawo ngu akolere favor no matter how friendly you've been to her or to him. Ebintu byabwe babitambuza by the book. Omwana ng'afiirwa mu mukwano gw'ekitalo gwe baalina gw'oyinza okugamba nti yamulyamu olukwe, but that is being professional. Yabeera nice gyali omuvubuka n'atuuka n'agetinga tu comfortable n'agenda kwasaba roodi ng'ayagala kukwata ku nnyingo 102 bba k'omuzungu tonda bantu. Omuvubuka ng'afiirwa akalimu bw'atyo. Osobola okuvuuza abavubuka abali mu Europe enneeyisa y'abazungu ayinza okuba parking ticket nga yebwe yeesesasasa n'olowooza agenda kusonyiwa, but they are professional. Okituuka ku nkola y'emirimu kati nkikuleetera kikusiigira okulaga nti ababadde babavuvuba ababalaga nti byemukola bimumenyekera bwerere bino ebyokugenda ku ne mu storminga page ya ICC ya Twitter bumukoera bwerere Museveni biki simanya abazungu bo banko tebalina kye bagenda kukola. Ono omukulu bwe yakolagana n'abazungu yatuuka ekiseera n'agetinga tu comfortable n'alowooza nti ye banne nnyo n'ayitawo yandikomye n'atandika okuzza omusango ng'alaba ali mu comfort zone ate kati kiyinza kuba ki bali abandi mugulumbiza bakyaliibe not knowing nti bali ebintu babe babitambuza by the book. Bwe babasazeewo okolagana naawe baagala obeere professional. Omukulu ngazza misango gyonna nga bwemugiraba bwazaagiza. Twajja ne twogera nti wemba mulabye prosecutor wa ICC azze mu State House oyo tazze kunywa kyayi nawe kennyini osobola okukola research noga nti prosecutor bwankyalirako najjako ewange mba mukatyabagaki. It is unusual prosecutor okujja ne baba kusavinga poliisi yetero kikola ne prosecutor bwatuuka okujja mu State House kitegeeza abadde akkubira essimu nga tozikwata. You are a witness in the case oba gwomu ku bazzi b'emisango azze onoonyerezebweko beeko statement z'okola zezo ensonga ezireeta prosecutor gy'oli. Kati omukulu ono omusango nga guwulirizibwa bw'abanga bano ba prosecutor yali muloopi nga yazzenga mujulizi yali mujulizi. Lwaki teyazze ku bajulizi ababaddewo mu kuleeta obujulizi obukola ki kuba prosecutor bw'aba yali azzenga amutuukiridde nga ye mujulizi mu keesi eyo. Lwaki tabaayo n'agenda naawe obujulizi? Ono omukulu nga bwe mukyogera yekoni nga bwe mukyogera yekoni kyova olaba baawozezza nga koni taliwo ng'aliwo ffe Uganda mu State House. Okitegedde gwe toyinza kuŋŋamba gwa stabilizing the region n'obeera Somalia n'okola ki no Sudan simanyi Congo koni n'akubula n'omulopa eri abazungu abanoonya Saddam Hussein abanoonya Bin Laden nabo ne bamubulwa bamumanyi bana ono yali azze kumusaavinga. Kyova olaba akasajja kano kali bita nnyo ku bazungu kaboogerera ebijijinika kiki muli kakiwulira ng'abaakalyamu olukwe katuuka ekiseera ne kakutandika okukola ebyekisiru nga kalowooza bano bannewaako nnyo not knowing nti bano ebintu babikola by the book. Kyova olaba kati we yamanya nti eyo giwunye baagala muvuba yatandika okwagala okuddukira atandika okukola abanywanyi abapya Abachina
abalasha gyayagala okudda abo oddire British colony ogitwale mbw ate kati yagala giza mu balasha yagala giza mu Bachina mama osaaga so ekyo kyemuliko nalabye abakola simanya analysis z'omu byogobe mbw abazungu bano nga babadiisinga gwe bagezaako okulaga nti omwana w'enkyukakyuka kyokola okugezaako okulabisa Museveni eri abazungu nti ekyo kifu tolina kyogenda kifunamu biki ebyo byakisibu akola ekyo akikola mu bubuyabuya nga kimbuyege tamanyi kyakola oba akikola in the interest of Museveni so content bwabanga akususseeko oba commenting ekuzitoyeeko togikomentinga nga byotategera tist tobikomentinga ngako goweeryanga bweri kawaani wamanze nkubuulidde ono prosecutor nawe genda onoonyereze prosecutor bwajja n'akukyalirako kati abagakikoba oyolekedde lwaki abazze wuwo ebyo bibatabalaga byo mutamanyi gweddawo weebuze lwaki akasajja kali bita ku bazungu lwaki kapaala kazungira mu bawalabu ennaku zino mu balasha kali mu Bachina kiki eri gyawunya kamanyi miwunyo sawa yona vu bakavuba ne bagenda kavuba nga naffe ffennyini twerwanyeeko tewali mulala agenda kutulwanako kano nakugambye ngenda bukuwa mu butundu paka lw'onaabitegeera obitegedde wowe otategedde nkuddiremu tusisinkane mu katundu akaddako gwenywerera bunywerezi kakutu tova kakutu yes I'm out